Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde akulira ebyokulonda mu Kampala Rashid Asacha yalangirira Madina Nsereko ku kifo ky'omubaka wa Kawempe South. Ekkololo ewakuŋŋaaniranga ebyava mu kulonda mu bitundu by'e Kampala Madina nga tannalangirirwa. Nyanzi n'abalala abavuganya ku kifo kino baali bazze balaga obutali bumativu ku ebyo ebyalangirirwanga okubanga tebikwatagana n'ebyo bye baalina. Wakati mu kusika omuguwa poliisi ye yayingirawo okukkakkanya embeera era nga mu kavuvuŋŋano waliwo amawulire agaayitiŋŋana ng'ezimu ku mpapulo okuli ebyava mu kulonda eza Fred Nyanzi ezimanyiddwa nga Diara Forms bwe zaamusikibwako ne zibuzibwawo. Okuva bino we byagwawo Nyanzi ne banne bwe baavuganya babadde tebavangamu mwasi. Kati olunaku olwaleero omuli munna PFF owa Communist Party babiri abaali ku bwannamunigina bavuddeyo ne beegatta ku Nyanzi nga bakakasanga Nyanzi bwe yabamegga wabula kyababuukako ate akakiiko k'ebyokulonda okulangirira omuntu omulala. Okusinziira ku polling stations ez'enjawulo ffenna twakikkiriza nti akalulu ke kaali katuufu naye bwe twatuuka ku Tale Center byakyukamu olw'ensonga abaali ku Tale Center balina ebyabwe bye baali ready okulangirira era bye baalangirira. Essaawa 11 nali maze otegeerani awangudde akalulu okusinziira ku ba agenti bange gye bali mu bitundu ebyenjawulo nga bambuulira obululu bwenfunye ne ba candidate bannanga abalala baali bafunye. Ne nkakasa nti Fred Nyanzi Sentamu awangudde akalulu era agenda kutukiikirira ku kifo ky'obubaka bwa Kawempe South. Nga tebeekutuddeemu bategeezezza nti baakuyimirira wamu ne Fred Nyanzi babanje eddoboozi ly'e Kawempe kye lyasalawo. Twagala mu Kawempe mubeeremu demokulasi. Ekyokubiri twagala mu Kawempe mubeeremu amazima n'obwenkanya. Ebyokulonda buli we binaabeerangamu obuvuyo bannakawempe ne balonda omuntu oba bannayuganda ne balonda omuntu ne balangiriramu mulala tugenda kufuna ekizibu ekitabangawo mu ggwanga oba tuyinza n'okufuna kinyoolankoto oba kiyiwa musaayi. Ye Fred Nyanzi agamba nti ebbanga lino abadde akyakuŋŋaanya bujulizi obwoleka obuwanguzi bwe era nga tayinza kuzinga mikono nga bumutwalibwako. Obujulizi bwonna buno bukuŋŋaanyiziddwa ebitongole bya security ebyenjawulo era bujja kuba mu kiseera ekituufu. Wenjogerera bino ng'omukyalo oyo gwe balangirira ku buwanguzi talina Diara Form. Bano basazeewo nga kitole ensonga bazoolekeza embuga z'amateeka nti era ng'oggyeko okubanjizaayo obuwanguzi bwabwe abantu ssekinnoomu baakuggulwako emisango egisukka ku byokulonda. Omulundi guno tugenda kufuba okulaba ng'emisango gino gitwalibwa mu criminal court kubanga ebintu ebikolebwa people commit crime abantu bazza emisango egya naggomola mu kalulu bakuba abantu batta n'abantu bawenguzi. Empapula ezo ze mulaba si za muzannyo ezo empapula zirimu private research akolebwa balooya baffe ne balooya ba chairman Nyanzi n'ataalinga era ne kiraga nti obutuufu obuwanguzi bwali bwa chairman. Ekifo ky'e Kawempe South kyavuganyizibwako abantu 12 ng'okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda Madina Nsereko yawangula n'obululu 1,591 nga yamegga munnakibiina kinuupu bwe baali kumbiranye Fred Nyanzi eyafuna obululu 1,192. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.